الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatendo gonna ga Allah ebingaani emirembe bere ku kiwana baffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama we yatujjira n'ekkula ly'obusiraamu. Olwaleero tugenda kuyiga ku kigambo kwebaza, fadhilu shukuri, obulungi obuli mu kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Abaganda bange abakkiriza, Allah ayina ebintu bye yatuteerawo nga olabanga ebitaliimu makulu naye nga bikulu nnyo, ng'ekigambo ashukuru, okwebaza Allah. Olaba muntu wa bulijjo, muntu munno bw'omuwa n'atakwebaza oyinza obutamwongera, naye la raiba fi idhami shukuri, fi idhami fadli shukuri wa rafa'a sha'nuhu. Tewali kubuusabuusa, enkiza eri mu bulungi obuli mu kwebaza n'obusituufu bw'embeera zaabwo. Kyentegeeza okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku byengera by'atuwa ne ku bintu byatugonnomolako ebirungi. Twalibadde nga buli kaseera twebaza. وقد أمر الله به في كتابه. Allah subhanahu wa ta'ala yalagira okwebaza abantu bamwebaze mu kitabo kyetuufu Quran, n'aziyiza obutamwebaza era n'atenda nnyo abantu abamwebaza era n'agamba nti abamwebaza be bantu be, era n'akifuula nsonga omuntu kwanaategeerera nti yeebaza Allah. Allah yayogera mu Qur'ani mu aya zitujja okulaba nti buli yanneebaza ekirabo kyennyina omuwa kumwongeza. Buli lw'otunulanga mu mbeera zo nga tezeeyongerako ennungi, kyuka otunule mabega, okwebazaako kuli kutya. Ate abasinga obungi bambi balowooza nti okwebaza Allah kwe kugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, kiba kiwedde. Okwo kuba kumutendereza. Naye okwebaza kuli mu bintu bisatu: olulimi, omutima n'ebiyungo. Ate kuli mu ngeri ttaano, engeri emu yentuufu. Abantu bebaza Allah mu ngeri ttaano, oba babatambuliza mu ngeri ttaano. Kaida y'obusiraamu batambuliza mu ngeri ttaano, naye kaida emu oba omutima gumu Allah gwabala nti omuddu wange yeebazizza. Allah ayogera mu Qur'ani ekitiibwa mu bifo bingi nnyo, kyenkana okwebaza kwabuna Qur'ani yonna. Allah ayogera mu surati Nahli aya 10:11 n'agamba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Mwebaze ebyengera bya Allah byabawa. Ddala bwe mba mukakasa nti gyali nga ddala mukakasa mmwe nti eri Allah, ye Allah gwe musinza, mumwebaze. Okuggyako atamanyi nti asinza Allah. Naye omuntu oba oyagala Allah asiima okusinzaako, mwebaze. Era Allah n'ayogera mu Surat Bakara aya 152 n'agamba washkuru li wala takfurun. Muneebaze naye temuwakana buwakanyi, temuba bakafiiri. Era Allah n'ayogera mu Surat Ankabut aya 17 n'agamba nti wabtagu inda Allahi rizqa. Ebyenfuna mubinoonya eri Allah. Bw'oba osabasaba Allah tobinoonya wa lubaale. Wabuduhu, era mumusinze.
washkuru lahu mumwebaze ilaihi turjaun jali eri obuddu. Allah kyeyakola wakaranahu subhanahu bil iman wa akhbara annahu la gharad lahu subhanahu fi adhabil khalqihi in shakaruhu wa amanu bihi. Allah yaliranya okwebaza n'obukkiriza. Omuntu ateebaza basimukkiriza, omuntu omukkiriza nga teyeebaza era taba mukkiriza. Era Allah nannyonnyola n'agamba tewali ensonga yonna mu nsi muno eyinza kumubonereza muntu yenna singa aba akola ebintu bibiri: singa aba yeebaza Allah n'okumukkiriza. Singa aba akkiriza Allah n'okumwebaza, Allah tajjenda kumwokya muliro gwonna, tagenda muboneza kibonezo kyonna singa aba akoze ebintu ebyo. Kitegeeza tubwokola ebintu ebyo bibiri oba toyina musango gw'osobya Allah n'aguwandiika nga bwe tunaalaba. Agamba ate mu surati Nisaa'i aya 147 n'agamba ma yafalu Allahu bi'adhabikum, Allah tayinza kubaako kyakola okubabonereza. In shakartum bwe munaaba mumwebazizza, wa amantum ne mumukkiriza, wa kana Allahu Allah okuva edda shakiran alima musiimu era mumanyi nnyo. Bw'omwebaza akusiima, ye Allah tekwebaza tebwebaza. Surati Nisaa'i ai kyategeeza in addaytum wa waffaytum ma khuliqtum lahu, senga munaaba mutuukiriza ekyo kyabatonza. Wa huwa shukuru, nga kwe kwebaza, wal iman n'okukkiriza Allah, ma asna'u bi adhabikum, abatajja kubabonereza Allah. Kintu kikulu nnyo muganda wange okuyiga okwebaza. Muntu yenna bw'ayiga okwebaza Allah, otuna butunuzi mmeka? Omukyala singa akwebaza nobeera n'omulanga teyeebaza, omulala teebaza asaba ebbanga okulya ku mpuuta, naye ono ayeebaza nga bw'oleeta buli kimu yeebaza, ayogerako bwogezi n'osomba n'oleeta. Naye butya Allah waffe yatonda, yasinga mu bitonde ebina bye yatonda, tewali kisinga Allah kwagala kumwebaza. Kale tuyige bwe twebaza Allah, tubeere nga tukola kitono nga tufuna kinene. Wa akbara subhanahu, Allah n'ayogereyo kanagumira, anna ahlu shukri hum mahdhudhuna biminnatihi alayhim min bayni ibadihi. Ti abantu abeebaza Allah be yasukkulumya, be yalondobamu mu baddu be, n'abeera nga abawanga bankizo. Fakala subhanahu, Allah n'ayogera mu surati An'am aya 5:3 n'agamba wakadhalika fattanna ba'dhuhum bi ba'd, twagezesa abamu ku bannaabwe, liyaqulu bagambe ahaulai manna Allahu alayhim min bainina, abo Allah bawa baffe twalyashi, abo munnange oba bo balagawa be balina kino. Allah addamu n'agamba alaysa Allah bi'alam bishakirin, mumulowooza Allah tamanyi beebaza? Abantu abafuna mu nsi muno ba mirundi ebiri. Allah bawadde okubateeka mu maali eyo nga agenda kubazikiriza nayo n'obutasima bye bakola n'abantu abeebaza. Muntu bw'olaba nga Allah akuwanya naye nga tomutya, manya nti Allah subhanahu wa ta'ala akuteredde muteezi kikemo. Naye abantu bonna abeebaza ne bakola ekyo ekitegeeza nti beebaza, obalaba embeera zaabwe ennungi. Abantu obategeera, omulaba asaala. Tojjukira nti abagagga abaavu bajja eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baga nti abantu b'ensimbi batukoze eki, batumazeeko ebirungi, tusaala be basaala, tukola ki ekintu ekyo mwekiri omuntu n'omulaba nti omusajja ono ekimufunyisa kuba nti nno amanyi Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga eyo tetuyinza kugibuusa maaso.
naam era okwebaza kugenda wala nnyo. Wa allaka subhanahu mazid bishukri, Allah yateekawo okwongeza omuntu ng'amwongeza okusinziira engeri gy'amwebazaamu. Wal mazidu minhu la nihayata lahu, okwongeza Allah kwayongezaamu ebitonde bye bimwebaza tekuliko kkomo. Kama la nihayati lishukri, ng'okwebaza ebitaliiko nekkomo. Gwe ne bw'osula nga weebaza Allah n'osiba weebaza Allah naye bukya ne buziba ng'ali mu kwongeza. Qala ta'ala, Allah ayogera mu Qur'an ekitabo surati Ibrahimu aya 5, wa idh ta'adhana rabbukum, mujjukire Allah we yalangirira la in shakartum, senga munnaneebaza la azidannakum, nja kubawongeza. Ani ayogera ye Allah subhanahu wa ta'ala, akakasizza waman asdaqu min Allahi qila, ani asinga Katonda okwogera amazima. Wala in kafartum, naye mbalayirira bwe munampakanya ne mugaana okukola bye mbalagira ebikakasa nti mweneebaza, inna adhabi la shadid, ebibonerezo byange biruma by'amaanyi. Kyo kitegeeza bwe weebaza Allah ng'akwongeza, bw'omusiriwalirako ng'akubonereza. Kiringa ngeri omwana eri mukadde we, maama bwe yatuwanga ekyokulya n'otumwebaza ng'akuwa oluyi, yakulabula nga kitono, ogwokubiri ng'akikuggyako n'okugoba n'akugamba n'okufuluma ebweru n'ofuluma ebweru. Naye bwe yakuwanga n'oweebaza ng'ate yeebazizza amwongeza. Bwe twali mu buto bwe tutyo, ate ng'ekyo kimu ne Allah kyayagala subhanahu wa ta'ala. Fashukru ma'ahu almazidu abada, omuntu yenna buli yeebaza Allah alina kumwongeza obuddewo bwonna. Walidhan, nabwekityo kiila kigambibwa, famata lam tara haluka fi mazid fastaqbiru ashukuru, olwolaba ng'embeera zo tezeyongerako, gwokola banno bakuyitako, tunuulira enneebazaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wandiba ng'ebyo byogambamu alhamdulillah rabbil aalamiina tebimala, ng'olina kuyiga butebebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Waqassama subhanahu, Allah yayawula annaasu, abantu, ila qismaini, eri emiteeko ebiri, shukuran wa kufuura, omutendera ogw'abeebaza n'ogw'abakafiiri. Fa abghadha ashiyai ilayhi kufuru ahlu, ekisinga okusunguwaza Katonda gy'ali bukafiiri ne bannyinibwo. Kafiiri buteekwa mu miteeko ena, olwo kye bayita kufuru bawaatu, obukafiiri kawewa, bwetamanyako nti waliyo n'eddiini ezaava mu ggulu. Wabaawo obukafiiri obugaana abantu obutabakkiriza kubeera nga bakkiriza la ilaha illa Allah. Wabaawo obukafiiri obujja abantu mu kigambo la ilaha illa Allah ne bafuluma ebweru, lowooza okusingako awo. Wabaawo obukafiiri nga tebukujja mu busiraamu naye ng'ofuuse mujeemu. Mwegyo emitendera abantu abateebaza mwebali. N'agamba wa ahabu ashiyai ilayhi ashukuru wa ahlu, n'ekintu ekisinza okusanyusa Katonda gy'ali kwe kwebaza ne bannannyini kwebaza. Qala ta'ala fil insan, yayogera Allah mu surati bayita insan oba dahari, n'agamba inna hadainahu sabila, omuntu Allah yamwanguyiza, yamuluŋŋamiza ekkubo, ima shakiran, baba yagadde yeebaze, wa ima akafuura, bwaba tayagala akafuwale. Ekibeera ti abantu bwetaba beebaza baba bakafiiri. Wakala ta'ala, Allah n'agamba in takfuru, bwe munaasiriwala ne mukafuwala, fa inna Allaha ganiyun ankum, Allah mugagga nnyo ku mmwe. Wala yarda li ibadihi kufura, Allah tasiimira nga baddu be kubeera bakafiiri, yabasiimira kumwebaza babeera abatya abakkiriza. Wa in tashkuru, bwe muneebaza yarda lakum, ajja kubasiima Allah. Surati Zumara aya 7.
olaba Qur'ani yonna bwejjuddemu kwebaza Allah. Waqala taala, Allah n'agamba waman yashkur, omuntu eyebaza fainama yashkuru linafsihi, aba yebaliza mwoyo gwe kubeera bulungi. Waman kafara, omuntu asiriwala n'akafuwala faina Allah ganiyu hamid, Allah mugagga okuva edda, hamidu atenderezebwa, ebiwuka bimutendereza, ebinyonyi bimutendereza, abantu bamutendereza, amajini gamutendereza, kale mugagga nnyo. Surah Luqman aya 12. Qur'ani yonna yajjulamu kwebaza Allah, kale kiba kibi nnyo obutalowooza kwebaza Allah. Era Allah n'agamba mu surati Naml aya 4, n'agamba waman shakara, omuntu eyebaza Allah fa innama yashkuru nafsihi, yebaliza nafsi ye kuba bulungi. Waman kafara, n'omuntu asiriwala n'akafuwala fa inna rabbi ganiyul karim, Allah omulezi waffe mugagga ate mugabi nnyo. Wa akbara subhanahu, yatunyonyola yawukana agulumira annahu innama ya'buduhu man shakarahu, nti ye gwabala nti yamusinza ye muntu amwebaza. faman lam yashkuruhu lam yakun min ahli ibadatihi, omuntu atamwebaza Allah tamubala mu bantu bamusinza, tamubala. Kobeere ng'okola buli kimu ekitegeeza nti osinza Allah kasita ogaana okumwebaza, naye tujja kulaba maaso eyo Allah bamwebaza batya. Waqala subhanahu washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, bemba mukakasa ti Allah gwe musinza, fashkuru lillahi, Allah mumwebaze, in kuntum iyyahu ta'budun, bemba nga ddala ye kennyini gwe musinza. Surah Bakara aya 172. Wa akbara anna ridahu fi shukrihi, nakubuulira Allah nti okusiima kwe, okusiima omuntu omulimu gwakola oyina kuyita mu muddu ngeri ki gye yeebazaamu Allah, Allah alyoka akusiime. Agambye wa in tashkuru yardahu lakum, bwe munaamwebaza ajja basiima. Surati Zumar aya 7. Era Allah wano n'awaawo n'omuzadde enkizo, yakugambako nti mwebaze, ng'omwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, ng'omwebaza ne bakadde bo olw'omulimu nabo gwe bakola omunene. N'agamba wasayina mu surati Luqman aya 14, wasayina al-insanu biwalidayhi, Allah yalamira omuntu eri bakadde be, hamalatu umuhu wahana ala wahani, maama we amusitulya mu buzibu ku buzibu, wafiswalu fi amaini, n'amuyonseza emyaka 2. anishkurli walwalidayya ilayya almasir, kale nobanone bobanga nebaza nabakadde tobeerabiranga, ate nkulabula gyoli gyendi eri obuddo. Wakad wakafa subhanahu, waliwo enkizo giwulire. Wakad wakafa subhanahu kathira min jazai fi anwai kathiran min alibadatin an mashiatin. Allah empeera nyingi yaziyiteekako stop mu bika bya ibada by'okusinza bingi, nga yabiteekako stop y'okwagala kwe, nti ekyo nja kikolera nga njagadde. Allah nga bwagamba bw'anaaba tayagadde ne bw'onooba okituusizza, onooba osadde, bw'anaaba yagadde eswala yajja gikkiriza, bw'anaaba tayagadde tajja gikkiriza. Nga bwe tulaba mu bigambo bino ekyokulabirako ate nga kituufu. Allah ayogera mu Surah Tawba aya ya 28, n'agamba fasawfa yugnikum Allahu min fadlihi insha'a, Allah ajja kubagaggawaza mu birungi bye bw'aba ayagadde. Kyovula nti abantu ffenna tuli bagagga, agaggawaza gw'aba ayagadde ne waba atunda kabalagala, gwe n'akwavuwaza ne bw'oba weekulwesiza mu koyini gye batunda emmoroka, muddayo eka ng'oyayuuya, naye nga Makalena bwe yabeererawo ng'ate ye avuga mmoroka ye nga n'akayimba bekayimba. Agambye fasawfa yugnikum Allah
min fadli inshaa kyaddaaki ejja kubagaggawaza Allah oba oli awo bw'anaaba yagadde mulimu mashiatuhu okwagala kwe stop so si mwenna kayoola mwenna ajja bagaggawaza apada nayogera Allah musati An'am aya namwemu n'agamba fayakshifu ma tud'auna ilayhi inshaa ajja banukula kwe kimusaba ay Allah ngasiraba kino Allah ajja kwanukula akubikkulire akulage kyosaba bw'anaaba yagadde bangi basaba ne batafuna okusinziira ku kwagala kwe nga Allah bw'aba yagadde wa qawluhu fi rizqi ebigambo bye mu riziki agamba bw'ati wallahu yarzuqu man yasha Allah agabirira gw'aba yagadde Surat Bakara aya 2:12 ne Imrani 3:7 ne Surat An-Nur 3:8 ne Surat Shura 19 Allah agundukula riziki n'agabira riziki gw'aba yagadde wa qawluhu fi maghfira n'ekigambo kye mu kukola ki mu kusonyiwa yaghfiru liman yasha Allah asonyiwa gw'aba yagadde Surat Imran aya 29 Maida 18 Fatih aya ya 14 wa qawluhu fi tauba n'ekigambo kye mu kwenenya wa yatubu Allah ala man yasha'u Allah asonyiwa gw'aba yagadde Surat Tauba aya 15 amma shukuru naye okwebaza wali point fakad atlaq Allah yata mutlaqa yata jazaohu itlaqa yatta okwebaza empeera yaagwo nga tesibwako teriiko mashia haithu dhukira nga bwe yagamba Allah ka kawulihi ng'ekigambo kye wasanajizi shakirin tujja kwongeza abeebaza tekiriko insha wonna we weebaliza Allah wakuweera wakongereza Surat Al Imran aya 15 wa kawulihi n'ekigambo ekirala wasayajizi llahu shakirin Allah ajja kwongeza abamwebaza era Surat Imran aya 14 ezo aya 2 zikutegeeza ti okwebaza wonna weebaliza Allah wakongereza ebifuna abantu tumanyi bwe twebaza tuyoke tugweko emitawaana tolabanga okola katono bw'oyiga okwebaza Allah n'akuwa bingi nolabanga byeyongeza abantu nga tutawaanya nnyo ne bye tukola n'okola guno ne bagoba kontrakita neggwako ate n'otawaana okuzaako endala n'okola kino buli kimu ne kifankana naye ng'abantu bo basiimu kwebyo Allah byabawa wa akbara subhanahu Allah n'atunyonnyola anna aduwa llahi iblisa nti omulabe wa Katonda gwe bayita Iblis kad ja'ala gayatu huwa an yas'al fi qat'i an-nas an shukri yekigendererwa kye obulamu bwe bwenna ekimubunyensi eno kukutula abantu baleme kwebaza wadhalika lamma arafa na'idha min qadarin makam shukri kasita yamanya ekirungi ekiri mu kigero ky'okwebaza kasita ye yakimanya shaitani negamba tebajja kwebazaayo nje nyingira omuliro nzeka nayigaana wa annahu min ajal makamatin wa a'laha kama fi qawlihi ta'ala yo kasita yatunulira neraba ekifo ky'okwebaza okifaanana n'ekitiibwa kyakyo mu maaso ga Allah negamba bweti thumma laatiyannahu min bayni aydihim Mukama Katonda nkulayirira njabava mu maaso gaabwe wa min khalfi ne mabega waabwe wa an aymani ne ku ddyo waabwe wa ishmaili ne ku kkono waabwe wala tajidu aktharu mushakirin tojja kusanga basinga obungi nga beebaza abantu balabanga bo babikola ku maanyi gaabwe ayi Allah kisobola okunyiiza abantu abo baleme kufuna mu bibakola abantu yiga okwebaza Surati Araf aya 17 wa akbara subhanahu anna shakirun hum qalilun min ibadi era Allah yayogera nti abeebaza batono mu baddu be nayogera mu Surati Sabai aya 13 wa qalilun min ibadi yashkur batono nnyo baddu bange abeebaza
وقال تعالى إلى الله نايوغينا مسواتي بكرة آية بيريانا مساتو يوسف أساتو منانا غافر نكاغا مهم أغاماتيا ولكن أكثر الناس لا يشكرون نيابا سينغو منجمبانو تبيبازا njagadde ebigambo ebyo byonna bikusomere mu Qur'ani ngende okunnyonnyola bwe beebaza ng'otegedde nti Allah ayagala nnyo omuntu yeebaze era osobola n'obutakola nga weebaza Allah n'akwongeza omuntu n'akola n'akuba amataffaali buloka n'azookya mu nkuba ate n'ateekamu omuliro mutono ebintu ne bikona lwa butamanya kwebaza ate gwe n'okola akalimu katono ne kafuna nnyo olw'okuba omanyi okwebaza. Allah teyatuteekawo okubonaabona abaddu ba Allah, yateekawo okumwebaza nga ye aduumira bitonde bye nga byo bikola. Tusaba Allah atuwe tukole kitono nga tufuna kinene. Wa akhbara subhanahu wa anna shukru huwa al-ghayatu min khalqihi li khalqin wa tanawwi'ihi li ni'am. Allah yatunnyonnyola n'atulaga nti abantu twatondebwa kumwebaza ate tutegeere n'ebintu Allah byagenda atukolera ng'atunoonyamu kutwebaza. Otya bw'otunuulira surati Nahali aya 7:8 agamba, wuliriza nga kye kyatutonza, bwe tumala okitegeera twebaze tubeere nga tuyita kuli oba nga tuseereza ligenda mugga. Agamba wallahu halakakum wallahu akhrajakum, Allah yabajja min butuni ummahatikum, mu mbuto z'abanyammwe la ta'lamuna shay'a, nga temulina kye mumanyi kinu na kimu. Wajaala lakum as-samaa, n'abaterawo kigambo kuwulira, wala abuswara na kulaba, wala afidata na kwesiima, la'allakum tashkurun, oba oliawo munaamwebaza. Ng'okuwulira nti owulira, okulaba ng'olaba, okulanga mu mubiri gwe temulimu nkenyera, kiba kikwetaaza kwebaza Allah. Okwebaza ddagala eriyongera okukuleetera okulaba, okuwulira n'okweyagala mu mubiri. Era Allah n'ayogera mu surati Qasas aya 7:3 n'agamba min rahmatihi ja'ala lakum al-layla, mu bimu ku kusaasira kwe gye tuli, ja'ala lakum al-layla, yateekawo gye muli ekiro, wannahaara n'omusana, litaskunu fiha, mubeeremu, walitabtagu min fadli, munoonyeemu ebintu ebirungi bye, wala'allakum tashkurun, nga kyanoonyamu mwebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Kale okwebaza ne bwe tunaakwogera obudde ne buziba ne bukya mu Qur'ani kungi nga Allah ayagala twebaze, naye abasinga obungi ekitubonyaabonya mu nsi muno butamanya kwebaza. Era Allah n'ayogera mu surati Nahali aya 14 agamba bw'ati, وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تنيا الله بيكتيرو. وهو الذي سخر البحر، الله يتوانguyiza ennyanja tugitambulireko, tulye ebirimu, golodi umanya ebyobugaga byamu tubijjemu, tubire nga tubikozesa, tubere nga tubikolera kugagamba bituyamba mu nsonga zonna okutwaliza mu aya. Naye ng'agamba bibakolera omuntu bw'ogwa mu nnyanja ofa, naye yatuwa amagezi, teekawo emmeeri, amaato, bavugirako n'obugaali. La'allakum tashkurun, oba oliawo mwebaze Allah. Naye abantu abasinga obungi ate ku nnyanja bakolera mu bya bwongo, bya kusamira, bya bugwenyufu, bikyezi biki. Wanusuusu fi hadha al-ma'na kathiran jidda, bwino ku nsonga eyo mungi. Thumma inna shukru huwa sabiru rusulillahi, okwebaza lyekkubo ly'ababaka ba Allah lye baakwata, wa ambiyaihi ne bannabbi be. أخص خلق الله وأقربهم
إليه صلوات الله وسلام عليهم أجمعين ندل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. baganda bange ako kensobodde okukujjirayo mu Qur'ani nga soogedde na ku hadisi za mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akukutegeeza nti tuyinawe akanyomero nga muntu bw'oba okayingiddemu ebyokukola leka kasita okitegeera okwebaza kitugenda okuddamu okusoma beebaza batya ekyo kyetwagala tuddemu tusome beebaza batya. Saba Allah ekitiibwa atumanyise bwe beebaza tubeere mu mbeera ennungi era atuwa obulamu obulungi atuggyeko embeera ey'obutamanya kwebaza kubanga abantu babonaabona nnyo mu nsi muno. Ekigambo kyange gye muli kulaba nga mu ddiini yaffe tulinamu omugabo ogw'okubeera nti abantu abasiraamu tukola kitono tufuna kinene kubanga ffe tetuli baddu ba duniya tuli baddu ba Allah ebintu ebisigadde bibeera ebiddu byaffe. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdu rabbil alamin. Salaamu alaikum.